Labye video ey'omusajja eyakutte video n'aleka mukazi w'okunywa obutwa nga amulaba n'afa ng'alaba nga n'abaana weebali. Si kwesiruwaza, ekyo kiba kivudde mu kwesiruwaza bana ekigenda mu ki bannange waliwo kino bulijjo kye ntera okubagamba waliwo kye bayita eky'obuntu. Tuddemu ak'obuntu. Oli agenze n'aŋŋamba yalabika muloge ne ŋŋamba n'omuloge naye abaalaba nti munnaafa. Omusajja yakwata video bw'ati. Kankulage n'akwata video omukyala wuuya omusajja yakutte video omukyala n'atabula obutwa bwe nga abulaba bulungi nnyo nga bw'omanyi abakyala tukangamukko aleka ali akangamu nga tali serious tagenderedde kufa ng'amanyi nti bw'anaakangamu bebi anaakola ekyejo n'amugamba bannange biveeko. Omusajja n'aleka omukazi n'abunywa nga bw'olaba n'abumaliriza okubunywa ebiddako nnyinza obutabyaga kuba bitiisa nnyo n'amaliriza okubinywawo n'agenda mu ntebe n'atuula bwe yamaliza otuula awo ng'ataawa nga bw'omulaba awo. N'atandika okuvuya, n'atandika okutaawa paka kutuusa kufa ng'omusajja akutte vidiyo eyo. Omwana n'alaaja n'abo gw'alina ekyana ekitaawe kibuuza mami tumuwe amata tumuwe kino tumuwe kiri nga ye akyakutte vidiyo talina yadde ne kalimosa kagamba nti oba bannange gwe kino kyantiisizza. Obufumbo obubi bwe butyo vaayo. Bannange vaayo. Kyokka ekisinga okuluma omusajja yagenda ku social media omukazi lwafa n'awandiika kiro kitwala omunaku ekiro kitwala omunaku eyambi n'awandiika kwegamba ebikwata ku mukyala ng'olabira ddala bannange abadde amwagala okufa. Vidiyo eno yafulumye luvannyuma nnyo nga wayiseewo emyezi egiwera because this was 2022 last year mu December. Omusajja n'agenda ku Facebook n'agamba mukazi wange n'alaga nti ali mu shoko nnyo andeseewo andekeddaani n'akola ntya. Video agenza okufuluma nga kumpi ye yatta. Kakati bane twegendereza abantu osula n'omuntu mu nnyumba naye nga yensolima esooka. Be careful abafumbo. Eno gye tuli ffe kale ffe gye tuli eno si ye wasinga naye bw'oba olaba nga gy'oli nayo wakunyiga jangu tujoyininge. Evaayo si mu bubi. Kamba twale mu